Kadaama TV kujamate tugenda kuleeta president w'abankubakyeyo Calvin Rich Kayanja ng'ayogera ku muwala yali Kadaama gwe mumanyi obulungi ng'ojja mulabawo mu video gwagamba nti yagenda ebweru naye okugenda kwebweru tebanaba results nyungi oba tebanalaba results nnungi bw'oba okomparinze n'abawala abavuddeyo nebabeera nga balina kye beekoledde. Video eno njagala ogiwulirize then oyigemu ofunemu ebyokuyiga president byayogerako kyakuyiga kiggwe kyojjamu era video eno ogyogerako ki era gwe obulamu buno olaba bwali badde butya ng'ogenzeeko ebweru n'okomawo eno Uganda gw'olowooza obulamu bwo bwali badde butya bwandikyuse tebwakyuka. Omulala ayinza okugamba nze obwange bwakyuka kuba nali ŋŋenda nga sisobola kuzinira ku street bwentyo nakwambala ngoye ng'ezo naye ate bwe nagenda ebweru ne bukyuka nsobola okudda wano n'enzambala. President n'abagamba awo nti kati gwe kubamu pulaani singa gwe obadde maama w'oyo oba singa gwe obadde maama w'ono azina mu video kyali kuyisiza kitya era n'akulaga gwe nga gwe okiraba otya omuntu yali fulumiyeko omuntu yali yagadde okutandika obulamu wali butandise bwoti. Katuulize president kyayogera ku kintu saasira nnyo omuzadde era omusabire nnyo eyakeera n'asindika omwana we ku kyeyo akyuse obulamu bwe n'akomawo n'emiziina okuva mu Buwarabu si gyangoye gyokka wabula n'obwongo ng'akomyewo na muziina mu mutwe gwe. Omwana yagenda ng'alina ebirowoozo eby'okwezimba n'okwekulaakulanya n'akomawo wano ne yeefuula ddiikuula n'okwambala emigoye ku street. Omuzadde oyo musaasirenga era omusabirenga kyaba ayitamu. Gwomanyi omwana wo genda emitala w'amayanja n'atajjaayo wadde amagezi agamuyigiriza okukola n'okubeera omuntu obuvunaanyizibwa nga ye kye yafunayo era ekyamutwala eky'obugagga kye yajjayo gy'emiziina emigoye gy'Abawarabu gye babagulira n'agitikka n'agireeta wano. Bwe yadda wano mu kifo ky'okukola ebintu eby'amagezi n'adda ku street kuzina na kwezontosa oyo muzadde musabirenga era omusaasirenga kyaba ayitamu kiba kikulu. Omanyi omwana wo kutandika okutunulanga kasasiro gwe watikka ku nnyo oba oyagala okukola nga Made Saudi ffe twasimbudde dda passport oziraba kumpi buli wiiki tuba n'abantu abatambula okugenda e Saudi Arabia okuyiiya obulamu. Bw'oba oli muwala ng'olina passport ye efaanana bweti jangu ogenda okole ne banno e Saudi Arabia. Salale nagamba gibeera $900 paka kakadde kamu abali Saudi Arabia ndowooza ka rate mukalaba nti kabaffe balinga exchange rate otambulira mu mwezi gumu mujje tugende Saudi Arabia tukole nga aba Made. Calvin Kayanja mukimanyi muloge munoonye ku bapasita babasabire toyinza kulinnya nnyonyi toyinza kugenda bweru gwe n'amagezi okujjayo amagezi okukola ebibyo okubeera omuntu ow'obuvunaanyizibwa ne gabula n'ova wano ogende ku kyeyo dde ofuuke mulalu ng'abalala bava wano ne bagenda ku kyeyo ne bakyusa obulamu bwabwe gwe n'ogenda ku kyeyo kufuuka mulalu odde wano otandike kwambala miziina. Ku birungi byonna n'amagezi abantu ge bajja ebweru gwe n'ojjayo miziina egirimu n'ebituli nga gwe gy'olonzeeyo ku bintu byonna ebiri ebweru wadde amagezi agasiimuula ennyumba etukule obeere yaaya mu nnyumba z'abana na Uganda wadde amagezi agakamula juyisi otunde juyisi ku kkubo ne gakubula okugalonda ebweru gwe n'olondayo miziina oyo muzadde musaasirenga era omuwa ekitiibwa. Ofunangayo akadde n'osabira abazadde ekikulu ekyo. Abaana bayisizza bazadde bwabwe mu bintu bingi. Tunuulira maama wo ddala tunuulira omuzadde akulaba atya nga ddala yakusabira essaala ogende ebweru okungule nodda nga weekola bya kiralu nodda nga gwe kyofunye ebweru kwe kubeera ku sitwiti ng'omulalu awedde emirimu naye ng'oli mulamu okwambala ebigoye ebicaafu ebiyulisse nga gwe tokirinaamu nsonyi bw'otyo bw'opulizeetinga famire yo. Omuzadde oyo ofunangayo akadde n'omusabira. Abaana batuyisa mu bingi mbasiibudde. Naawe beera omuvubuka ow'amakulu byonna by'okola olwaleero njagala wesse mu bigere byo nga gwabikola oli mwana wo muwala wo yakola by'okola following agirina. oba oyagala okukola nga Made Saudi ffe twasimbudde dda passport oziraba kumpi buli wiiki tuba n'abantu abatambula okugenda e Saudi Arabia okuyiiya obulamu.
bw'oba oli muwala ng'olina paasipooti yeefaanana bweti jangu ogenda okole ne banno e Saudi Arabia. Salale nagamba gibeera $900 paka kakadde kamu. Abali Saudi Arabia ndowooza ka rate mukalaba nti kabafe balinga. Exchange rate otambulira mu mwezi gumu mujje tugende Saudi Arabia tukole nga abamaidi. Calvin Gayanja mukimanyi bulungi ekintu nga kikutte.